Joe bali kubanga ogoberera tukomyewo dakika ziri 10 zibulayo kwere sawa 2 ezekiro sawa 2 tujja kuva ku mpewa tetukulekerewo otabadde mawulire gonna agakuyise kujja kubanga ogafuna mukulu Kizito enteekateeka zijja waliwo ekirowoozo ekyagala okuteekebwa mu ssemateeka ababaka ba Palamenti mu kifo kya siniya ey'omukaaga babenga balina Diguli ndowooza ne president as well naye kati wetwogerera etteeka liri ku siniya ya mukaaga what is about that nze kyenjagala okutegeeza batuwuliriza njagala bannayuganda musabire eggwanga lyaffe kubanga abakulembeze banga tebalina kibayita okusoosowaza priority ne badda mu bintu ebya saidiso bwe bantu okudda wali kuzanya katemba atalina gyatwala ggwanga mu maaso ne baleka ensonga enkulu kyewuunyisa kubanga njagala okutegeeza bassebo ne banyabo nze njaba nga tuli mu kibiina kino n'ebigambo bye bagamba naye nga bagamba deliberate mu bitegeere nabagamba nti mu Kenya ewali abasinga Kenya kubanga yerimu abayivu abayitirivu ebadde n'omusajja bamuyita Martin Sikuku yali wakyakutaano tewali yali amusinze kuteesa mbiteeso mu Palamenti ekyokutaano P5 tiyalina Diguli naye ng'ate Kenya esinga nawana bono njagala okubategeeza President Jacob Zuma wadde avuga South Africa esinga university mu Africa obungi tagendangako mu kibiina kyonna Jacob Zuma naye byakola bisinga n'embeki alina master ne degree 3 tagenda ngako mu kibiina kyonna ekiri form naye yasomesa nga self made n'abeera kuli ekitongole kikesi n'afuuka president wa South Africa ebisanja bimeka njagala okubategeeza wano mu Uganda eyafuuka wano eggwanga ly'Obote tabangako na Diguli naye tewali muntu yamusinga kubanga musajja muteesa era yalinga bajerega wano n'akamala n'omukulu weeguli era olina byosonga kutagamba ebyo byazimbwa gavumenti y'Obote wano mu Palamenti yaffe tubadde mu Kigongo tabanga na Diguli sikakasa ne senior 6 agina vice chairman wa NRM yadde speaker wa Parliament mu NRC n'agikuza n'amagulu n'awanika ne tukola ebintu eby'amaanyi kati mu by'obukulembeze abantu bawulo ebyobuyivu ebyobukulembeze byawukana mu Rwanda Kagame tabangako na Diguli yagenda okufuuka president wa tabana Diguli yakono mbala mu secondary school nasoma ko ya intelligence hafuze Rwanda maximum muli atenga laga ebichi ebiriwo n'olwekyo abantu badde ku nsogezi fundamental Parliament badde mu kunoonyereza sente za feza gende rubowa emiliyoni obuwumbi tibana butukako bali mu kutubuzabuza ettaka ly'eggulu kosase ni mu kunoonyereza katuddeko ne kubali mbyafayo kuba waliwo abali mbyafayo abogerwako ddala aba transformings ensi eno bana basajja ba Mausa Tanga bali balina Diguli these were people bali basajja ba primary kankubuli Mati Magandi yali Diguli yali roya yali asobye yali muyivu nnyo naye kambulira abantu bawulire eggwanga lyatuwa obwetwazi mu Bungereza tiwaliyo bisanizo byakwesimbawo bakubuza osobola okwogera oluzungu oyingira wali abadde prime minister wa Bungereza obyafayo yakoze byafayo musajja wa P7 Winston Churchill yafuga Bungereza John Major abadde musajja wa P6 ye katikira badde wafuga Bungereza Bungereza esinga university mu yonna nibakoze byaki mwawulo okubera ne Diguli bameka bafutiaze wano aba professor badde mu Parliament yaffe tibakoze majani tibalina kibakoze eki wano omusajja asinze okuba ow'amaanyi mu Uganda okutesa mu Parliament bamuyita Tebiri Okonye yali musajja wa P4 lwakuba yagenda mu Sematolo n'afuuka omusirikale abadde vice president wa DP owa Semogere singa yawangula yali vice president wa Kenya mwenye wa Uganda Tebiri Okonye mu DP erina abayivu bayitirivu ne Uganda yonna abadde ng'akiikirwa chwa county mu kitugumu twali muntu amusinze kuteesa ne bogera mwasa because nze bagamba ebintu kubanga bino mbiina ku likodi ne bo bikulaza bizina n'ensoma nga abasajja ngije bakola ki n'olwekyo Parliament egende ku bintu eby'obukulu kubanga obuyigize si ensonga Parliament egende ekole ku nsonga abanyagudde sente zaffe bagende ku bino ebibanika eby'emwanyi banoonyereze bakole oversight role naye kati abantu waliwo there is what we call it self-inclusive leadership nti waliwo abantu batuuka ku kiseera ne batandika okukola okwesibako akayumba okukola obukomera bakuumira eri nga tewali bagenda kutuukayo kati bino bagezako okukola Parliament mu kusookedda omuntu okwesimba yawange emitwalo 2 ne batwala ku miliyoni 3 balemesa abajja abanaku ogenda luddawa kati ebyo tebiyamba ggwanga kufunye kuba kati na kyendabye nti wateeka okubanga waliwo olukwe aliko self-enclosing wewafudde okutta ebyenjigiriza ne babikamaswalizing nti abalifuna Diguli bajja kuba bana babagagga ekitegeeza nti omwana omule kutandikira kufuga kati n'olwekyo nze kisonga lengere wala
ebyo muliko mudde ku nsonga enkulu eggwanga lyaffe livuli captured in fact mbadde nkirowoozaako omanyi nze nafuna omukisa gw'amaanyi olunaku lumu nalimbuuza Sefaali nemubuuza Sefaali general omukwasajja bapayiniya bagenda Mozambique nemubuuza naye mu magye lwaki tuleetamu ekyo kye bayita open occultism ate mu magye tubeera na biragiro tulagira bulagizi nanga mwana wange amaanyi ga NRA ne mu Fololasa ne butwava Tanzania okutuuka olwaleero open occultism ne mugambe eyambaki nanga nti omuntu yenna wagira system ogikulitisayizinga oyogeranga ojjayo ensonga nebawaazi nemwetereza okitegera nti omuntu yenna wagira system yoya agamba system kiyo kikyamu nemukitereeza kadde ekyo kyekyatuyamba ffe okuva mu nsiko yonna n'okutuuka wano okumatiza abantu nga bw'okola ekikyamu tukubulirirawo nti ekikyokoze kikyamu nga twetereeza kati kasita system abantu batuuka nebanga tibakyagambwako tewali anenya munne ng'abantu bakuba bukubi ngalabi n'ebikyamu muba mugenda gwa mu ddubi n'olwekyo palamenti mu bufunze palamenti eri captured kubanga palamenti efuuse entabiro y'abantu gye bawanyisiganya ssente erimu bamafiya kwegamba owulira nti olibagwadde miliyoni 4 bayiseewo ssente bweziti bakole kati bagenda kutunda eggwanga lyaffe tugenda kwesanga nga eggwanga lyaffe batadde mabanja they have mortgaged our country nga basuubiza nti misolo egijja tuli basasula kati eggwanga ligenda gwa mu ddubi kati abo bafere ababaka palamenti balina mugaso mu kifo ky'okwogera ku nsonga ez'amaanyi bali ku busongasonga obutalina makulu obulinga ng'obuyamba bonga manjuzi nawulira Captain Francis Babu yayogera ensonga enkulu yagamba nti Uganda gye tukomye okubeera abayivu ate gye tukomye okubeera ba failures mu management of national issues eggwanga litulemye okuddukanya ate nga tuli bayivu obulivu bwabwe nekikirinaga natural intellect Zuma tagenda gako mu kibiina kyonna afuze South Africa nasinga ne tagumbeka wa Diguli 3 obukulembeze kyanjawulo ku buyivu kyolaba mwanga bani bakagwa basaba university n'ebiriyo b'amasanyalaze nga tebawanyira kuwanika linnya naye kukwagala nakutegera nationalist n'olwekyo bino ba parliament bakola mu abantu bonna gye muli eyo mutandike kati kusawo eno kutereza eggwanga lyaffe mulekerawo okulabira mu bibiina kubanga ebibiina biringa kakajajjata kubuzaabuza abantu bakapitalinge palamenti tewali muntu ayogera kituufu tewali muntu akulisizinga ki tugenda kwesanga eggwanga lyaffe balisinze bayita mogegi abaana n'abazzukulu tujja kwesanga twawulira ekisawo ky'entebe tebakisinga twawulira luddawa kati ababaka ba palamenti bali badde ku nsonga ezenkulu kubanga ekyabalesisa ekyo kimanyi nti omubaka wa palamenti owabasaka omukyala yalemeddwa okwogera oluzungu oluzungu kyekiki nebwoyogera oluganda kasookola ekintu ekituufu n'olwekyo muleme kutubuzaabuza mudde ku nsonga enkulu mubuuze abatunze ekisabo kyaffe kyebaga nti bakitunze abeddwaliro bowa obuwumbi n'obumbi sente zibbiddwa ne miliyoni 4 ze muli mu kukyusa emikono nti oli bawadde mulimbaka miliyoni 8 nti basobole okuyisamu obuwumbi n'obuwumbi sente ezo ziraga luddawo that is the point olikoledde obudde y'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 2 zokka zezibulayo okwera essaawa 2 ezekiro ssaawa 2 tugende mu woota abadde katufune ku birowoozo byamu babibuuzo radio buddu nawe bali kuwuliriza abayivu gye bakomye okubeera abantu n'obusuuzi bukomye okweyongera ekisooka omuntu omugezi twalabanga bakyamaani b'ebyalo tebakusulidde ng'omusajja kyamaani teyasoma naye ng'alambika ensonga ngeri ya kisajja kikulu waliwo ekintu ekitakyuka mu bulamu oba wasoma oba wasoma kisajja kikulu etandika mu buto omwana nga muvubuka naye nga kisajja kikulu ebimuliye naye kakitosoma otandika kujiriza bitabo byotaawandiika naye bali kuweere ngale twenzeho bali kuwuliza radio buddu ey'omuntu wa bulijjo buddu alo nawe bali kuwuliriza akakati ekyamu kirina okumanya palamenti yekirimu yali yateewo tuyita kunateewo kyobera era ababaka abamu basawaeera babasubiza nsonga ngomugabo gwabwe gwebakuleteyo muki mu palamenti bagenda kubaekozera nti kakati kikitumwa william olito era libezinga batulaze nnyo ekizakirika batadeyo statement y'amaanyi nnyo era ekizakirika kikyama ekizibu ky'amaanyi nnyo era nga bwewulira ebigambo ebibya william olito onyatulaje nga yeebaza yakomye kuba maddiini nga maddiini ebyobufuzi gye baali bakoleramu najja neyeebaza abantu okubolera nga tebasasa okuba mu mawanga wano mu ggwanga Uganda ekyamawanga kyo nakyo kiri kirala abaluga babadde bamuziganya omulina n'abeebaza nnyo naye wamuboneka
kale tuyanze sebo bali kuliza radio buddu gosemba yo buddu manje nawe bali kuwuliriza ono munamawulire wakati Aisha Kamano mbako mutala district ye Butambala ini abaasate fayizo enakato kakati nze nange nolulako mune mutandikirako kwekutya babaka palamenti obudde buno ababaka palamenti twabalonda nga tubalinamu essuubi naye olwaleero baagalako nga okwekusa bokka naye nga twabalinamu essuubi ne bateesa nga bateeseza oyo munnansi olaire ebbeeyi y'ebintu eyeekananye naye bo nga bo bafa kimu kateete kaabwe awo ngeze kaluka e Kenya olwaleero kaluka e Kenya kalazisizza bannayuganda oba abakulembeze ba Uganda mangu olwaleero otunulira omusajja wattu Byanakama eyavuddeyo ne yeebaza kituufuuye nga ye lwaki yakoze teyakolanga ono wa Kenya bwe yakoze ekituufu ndabira ddala nga Uganda wa akutumira Aisha Kabanda nalema Butambala nze kasala sengwekaze tukatono Butambala kale tuyanze batulabira ab'e Butambala radio buddu y'omuntu wa bulijjo Ruto bwe yabadde yeebaza alina akagambo ke yayogedde yagambye akalulu kano we have raised the bar nti bakasitude ku kilevel ddala omutindo kwetupimira katugulinyisiza yabadde agamba bangi kyenjagala okutegeeza batuwuliriza abayivu kyoba nti mu Makerere University bateekayo institute ya Dr. Ruto William okumusomako bagenda kumusomako mu African leadership n'olwekyo musome ku Ruto abaagala okumutegeera ennyo mu jjera ku study center mbawe ebyafaayo bya Ruto n'okuwandiikako naye nga njagala okutegeeza bannayuganda abaka ba parliament mukole ebituufu ate amazima tegeekweka manyi juzi Deputy Governor of Bank of Uganda yavuddeyo n'akakasa ebya Kaseija byeyogera the economy is shrinking and is going to continue. Tough times ahead. Parliament. These people really even understand how this country is run. What is so important? Tuli opposition bonna abantu ba movement baba twala Kampala kubateeka wamu kubayitamu kunyagula gwanga lyaffe na kutusula mu ddubi n'olwekyo buli muntu era gyali musoke mulekera okudda okutunulya ensonga ku bibiina mutunulye ensonga musosowaze gwanga lyamu because tulwalira enzo kwera kibiina gundi naye Uganda weeri omanyi bana ababaka ba parliament be bayisa zi budget be basimanyi be batula ku budget simanyi committee simanyi ne bakola batya buli ali gyali bubaka wa parliament muteke kuninga ngo musaba accountability ya economy y'eggwanga eno nga bwetamba wanga tugenda mu ddubi je twamusindika kiki kyakozeeyo okutereza economy eno gye batugambe egenda mu ddubi bali mu bintu kebya buyigirize bituyamba ntumira Meja Kaddu Joni mu Bulemeezi bamwegwa kwanga mwena gye muli Katonda bw'omukisa sebo master Kigozi nkulaba sindiko baka kitenga Katonda bw'omukisa musule bulungi basebo ne banyabo twayanza mpuliza bwe tulabise tulinde ku lwokubiri olujjanga mukama atuwadde obulamu no mukisa okubeera wano eno ye radio buddu ey'omuntu wa bulijjo enteekateeka yawo tabadde yedda konze ati omalumbagaliza kusula bulungi mirembe mube